Juzi nagenda nga nkikiridde Parliament okulambula ku ekitiibwa Ssegirinya ali mu ddwaliro e Nairobi. Era mu kiseera ekyo nategeeza nti nja kugenda maleyo olunaku lumu. Era ne nkomawo ripooti ne ngiwaayo, waayitawo ennaku ne ndaba ku akaunti yange nga kuliko ssente zigenzeeko nga nnyingi okusinziira ezo ezaali zirina okugendako, ssente za nnaku 5. Ne ŋŋamba kino si kituufu. Ne nzigyayo ssente ku akaunti yange ez'ennaku 4. Ne nzitwala mu accountability office era ne bampa general receipt eno eya gavumenti eno kopi yaayo nga nzizzaayo ssente ez'ennaku 4 kubanga nali Nairobi olunaku lumu. Bwe kirina okubeera bannange, yoyo accountability owa ddala. Mpandiise amabaluwa nga mpandiikira ebitongole ebyenjawulo, mpandiikidde IGG, mpandiikidde Financial Intelligence Authority, mpandiikidde DPP, mpandiikidde ne Auditor General nga mbasaba okunoonyereza ku nsonga zino ezigenda mu maaso mu Parliament kubanga buli omu ku bitongole bino balina mandate yaabwe okunoonyereza ku nsonga zino. Era nga tuwoninga bannaffe nti ensonga za accountability buli omu zijja kutuuka ku mulyango gwo. Oba oli wa NRM, oba oli opposition, kimuvudde mulala n'abaffe abamu nabo tugamba nti newankubadde oli waffe n'ensonga zino twagala oziddemu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.